Samariya musaze kuwere Kampala naye ng'ava mu parish y'Ebuloba. Sanyuse okubeera wano olwaleero wano mu parish y'Ekyengera. Leero olunaku lwaleero tubadde tutuuza council meeting yaffe naye nga Entebbe Vicariate yebadde host w'olwaleero era nga Kyengera parish mweyeva Vicariate yeyasazeewo n'etuhostinga. Twebaza nnyo ab'Ekyengera ate ne Bunabbingo Dinare ne Vicariate yonna awamu enteekateeka zonna ennungi zeetukoledde era tusaba Mukama abaddizeewo abakuume. Bukulu ki obw'enteekateeka eno oba obw'ekibiina kino? Abasamaliya abalungi nsaba mbajjukize mwenna abatulaba buli omu Musamaliya mulungi naye Abasamaliya abalungi ffe abaalondebwa okutambuza ekibiina kino okuweereza omulimu gwaffe omukulu kunoonya abo abali mu bwetaavu ne tumanya n'ebyetaago byabwe ate ne tunoonyamu abalala abagenda obbayamba mu byetaago ebyo. Mu bufunze tuyamba abakristu bonna n'abantu bonna aba Katonda okusobola okukola obulungi obusamaliya mu bwangu nga tubanguyiriza nga tufunye abo abalina n'obwetaavu bwabwe ate ne tusobola okubamanyisa ne musobola okukola omulimu gwa Kristo mu bantu bano. Kikyokubiriza abakkiriza? Abakkiriza bakkiriza ekyo kyennyini okuyamba. Ffenna tumanyi nti nno bw'oli omuntu ekyokulya oba owadde Yesu, bw'oli muwa kye yeetaaga n'omuyamba okufunuka ekizibu ky'alimu, ojja kuba okoledde ddala omulimu gwa Yesu era ajja kuggulirawo eggulu. Kaakati kyensaba buli omu, tunula abakwetoolodde, laba abantu b'osobola okuyamba bayambe, b'osobola okufunira obuyambi ku muntu omulala mufune. Ate osobola n'ogenda ku parish yo yonna n'osangayo olukalala lw'ebyetaago ebiri mu parish yo n'olabawo w'osobola okuyamba ate n'okwatiza wamu n'okutukola omulimu gwa Kristo. Agambye erinnya? Nze Aneti Seruma Katende, mpeereza ng'Omusamaliya omulungi akulembera essaza ekkulu y'e Kampala ate ng'ava mu parish ey'Ebuloba. Mumanya kuba it is hands free ate sente nga zikola ki nga zijja n'oba ovudde mu kisanja kyo. Bye tusuubira okukola era tusuubira okwongerako okusiga ne treasury bond ne miliyoni za 3 nga tunnamalako kisanja kyaffe nnyabo okwongera okutuusa obuyambi mu abo abali mu bwetaavu. Tunaaba ne ssente abeetaaga obuyambi bangi, okusikiriza n'okukunga abantu bangi okuyingira obusamaliya. Ebitusoomooza challenges, abeetaaga obuyambi bangi nnyo ate ng'ensawo yaffe nfunda. Abantu abalowooza nti tulina ssente nnyingi ne batusaba obuyambi ate bw'otabawa bambi ne banyiiga nnyo. Kano mukawulirize, abasajja tebaagala kuyingira busamaliya era ne bw'otuuka wano ennamba yaffe ki ffenna abali omu tutendereze. Tukyalemeddwa okugendako mu makomera okukyalira abasibe newankubadde nga kiri mu nteekateeka yaffe. Twebaza nnyo bwana mukulu waffe Monsignor Dr. Lawrence Kanyike olw'obuyambi bwonna bw'atuwa okusobola okuyimirizaawo obusamaliya. Twebaza nnyo patroni waffe Reverend Father Semwogerere Victor, bafaatha bonna ku parish, executive ya parish wamu n'abakristu bonna ab'omwoyo omulungi abatuwaniridde mu buweereza bwaffe buno. Neebaza abakulembeze bannange bonna olw'obutawo tujja kussira okusaasira okungi. Mwebale kuyamba kubanga kukola enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale Omukama abawa amaanyi. Ate
abayambe omusalaba guno gwe mwetisse nga muli abasamaliya kalivaliyo ono mumulinye bulungi mumutuusize ddala ku bigere bya mukama waffe omutikkirwe engule y'obuwanguzi. Tewali kyemuyinza kukolera ekereziya kyanjawulo. Oyinza okugamba nti bwensoma essaala zange buli lunaku mba wanjawulo. Toba wanjawulo n'omukama yakigamba nti saawa bagamba mukama be bayingira obwakabaka bwa Katonda naye abo kitange kyakola ki? Mukama gawa omukisa neyanjawulo.